Nankulu w'ekitongole ekikola enguudo ekya Uganda National Roads Authority Allen Kagina atiisizza okuwabira omubaka wa President mu disitulikiti y'Hoima Isaac Kabuye, omuduumizi wa poliisi Bernard Akankwasa n'akulira abakozi mu disitulikiti y'Hoima Anthony Ayesiga olw'okwekobaana n'Abachina abakola enguudo e Hoima ne batulugunya abakozi. Allen Kagina abadde alambula enguudo mu bugwanjuba bw'eggwanga ategeezezza nti bakontrakita b'oluguudo oluva e Kyenjojo okudda e Kabwohe banyigiriza abakozi be bakozesa mu ngeri ez'enjawulo omuli okubalyaza amaanya, kubakuba amayinja n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo. Naye abakulembeze mu kitundu kino okuli omuduumizi wa poliisi akulira abakozi ku disitulikiti n'omubaka wa pulezidenti bagulirirwa ne ssente n'amafuta ne batatuukiriza mirimu gyabwe wadde ng'ensonga zino zibeera zibaloopeddwa. The Chinese manager beats up people and that he actually beat up somebody this morning. So we think that is a case of assault and we said that should be investigated. So a number of workers said that he beats them, that he throws stones. I think they said that he throws stones at them. So he's being interrogated. Kagina akubye olukuŋŋaana mu kifo kino abatuuze mwe bamulombojjedde ebizibu byabwe n'Abachina, wabula Abachina ne bagezaako okwebalamu olukuŋŋaana luno era poliisi n'ebawenja ng'ekutteyo omu ku babakulira. When as a safety officer, when I got the site, most of the workers they come to me complaining we have been beaten, or we have been given this treatment, we have been pushed, things of the kind. They have chased us from works. The box they throw stone, like we had another scenario here when someone was thrown or was beaten by a stone, but he had the helmet that saved him. Buli kasobi konna ebibimu tetusaana kugoba ate neba kugoba tebagamba nti batukuwaddeyo emyezi maaso ebiri oba esatu bagoba awo essaawa nga tokadde na warning letter nobalese kubogolera noba omusinga okumanya technical know-how oba omusinga ngenda okujja okutandika okukola wano ne tuba tubulira terms and conditions zetulina okukoleramu naye ziremye okutuukirizibwa kati batugamba batuyimiriza tetulina transport yatuzzaayo tetulina kyakulya kuba bwe batokola tulina wojja ssente. The speaker this insist you can resolve it by law. Okay, no problem. I'm waiting for the worker who said who said as you say just now. Oluguudo lw'ebulime Kabwohe olwogerwako luweza obuwanvu bwa kilomita 66 era Abachina abalukola bava mu kampuni ya Chinese Railway No. 5 Engineering Group balubalibwamu obuwumbi 141 obwa siringi za Uganda. Oluguudo olulala lwe lw'Ekyenjojo Kabwohe olwa kilomita 10 oluzimbibwa kampuni ya Shanghai Chinese Engineering Construction Group nga luno lwali lwayimirizibwa olwa banka y'ensi yonna okugyamu enta olw'Abachina bano okutuusa obulisamaanyi ku bakazi. Kagina agamba nti bali mu nteeseganya okulaba nga banka y'ensi yonna eddamu okuteeka ensimbi mu luguudo luno olubalibwamu obuwumbi bwa siringi ya Uganda 215 nga lusuubira okuggwa mu mwaka gwa 2019. The World Bank suspended funding last year to that project because a different World Bank project had environmental and social issues which were not respected. You remember there was the defilement of girls, there was poor management of the quarries, a lot of issues on that project. So the World Bank cancelled funding. When they cancelled that funding, then they put this project, Kabwohe Kyenjojo, under suspension until the World Bank is satisfied that we have completed all the issues on Fort Poto Kamwenge. And that's what we're working on. Senyonga Beka Mulinde, KTV Amalindirire.